Bannamawulire abo balaba balungi naye ate be basuula omuntu ne bamwogeza bye yandibadde talina kwogera n'owunzika ng'olunsenyuse ekujaajenze bubi. So mbadde nkusaba obeere mwegendereza nnyo mu by'oyogera. Bw'oba ng'olina omutima gw'ekibiina era ng'olaga nti oli wa nkyukakyuka, omuntu yenna gwe banaaba bawadde kkaadi, kye mbadde nsaba nti tonyiiga. Omwaka guli gumu gwokka ate Mukama tagera kibi. Bw'osobola okutunuulira guno omwaka ogumu gwokka n'olaba nga gwe gugenda okukyusa obulamu bwo era nga gw'olaba ojja kukyusizaamu bannakawempe. Naye njagala okimanye bannakawempe balina ennyonta. Ojja kuba waakamala okufuna kkaadi eyo, Mukama atuyambye oyiseemu, ogenda kutandikira mu bizibu bya bannakawempe nga n'omusaala tonnagufuna. Ekyo waakitunuddemu otandikire mu mabanja. Sinakindi, famire y'omugenzi Sseggirinya bw'onooba ofunye kkaadi eyo egenda kukutunuulira, egenda kumanya omusaala mugenda gugabanira wakati era ofundikire nga bannakawempe tubakoledde kye balina kukola. Mujja na kujja mu mawulire nga famire ya Sseggirinya ekugamba nti baakuwa kkaadi ku lwaffe, maama ye yakusabira kkaadi, otandike obyerangira. So nze kye mbadde nsaba, nze nkugoberera era mu bigambo by'oyogera nze ndaba ng'awa omulaba ekkubo okukuba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli mu kutemera mulaba ekkubo kubanga wagambye Nalukoola tajjanga mu kutabeerangako looya wa Sseggirinya, talambulanga Sseggirinya mu kkomera. Ebyo byonna wandibadde obibikkako n'otunuulira kimu kkaadi bakyempadde. Kitegeeza ebintu by'oyogera kitegeeza bye banaaba tebakuwadde kkaadi ogenda kufuuka bano bamukaaku. N'omulabe agenda kulaba obunafu bwo akukozese. Ojja kulaba nga Mpuuga akuyise atandika okukyaza ku maleediyo agamu ng'oli mu kukuba Kyagulanyi olwa kkaadi eyo oluusi gye banaaba tebakuwadde. Olinga atulaga nti naawe mu kubeererawo Sseggirinya obadde obaza kkaadi. So kye nkusaba, obwetaavu bwa kkaadi obulaze nnyo. Ekibiina kisobola okugamba nti omuntu ono abeereddewo nnyo Sseggirinya ne bakuwa ekifo ekirala. Kubanga naawe otugamba mbu mulimu ababaka ababadde baagala ekifo ekyo abawalana Sseggirinya. Kati naawe oyagala kutulaga mu bigambo by'oyogera nti Sseggirinya obadde omubeererawo ng'okimanyi ssaawa yonna agenda nga gwe ayagala omuddira mu bigere. Obadde okikola na mwoyo gwa ggwanga nti gwe teweetaaga kifo oba naawe obadde n'ekigendererwa nti ekifo okyetaaga. Nze nno ebyo bye bigambo byange. Minisita Kawempe ogenda kufundikira ng'oli mu kujjonkera kibiina. Bannamawulire bagenda kwetayirirako, buli omu akunoonyaako interview, mujje okwokeza, ogenda kwokya, leediyo zigenda kukyaza, TV zikukyaze, omulabe ye alaba obunafu bwo era omutemera mpenda. Nsigadde nze Nabbanja wa Red Zone TV naye nze ŋŋamba wandigenze ku kitebe n'otuukirira abakulu ne muteesa okusinga okwetala mu bannamawulire. Nze nno wano wensabira bannankyukakyuka tudde ku mulamwa, tuddemu tubunyisa enjiri eri abantu. Okuwanda kusembedde, tuve mu ebyokukubamu beemutti ebituli ebyo tubireke kubanga ekisanja kyabwe kigenda kuggwako. Kaakati wano tunoonya kalulu katuuza pulezidenti waffe mu ntebe. Tukanoonyezza tutya? Wano wensabira omukulu Chairman Nyanzi nti kkunga nze omu ndaba ebadde tekyali nnyo mu bantu. So mbadde nsaba muddemu ku gulawundi eyo muteekeyo abantu abagenda okusomesa abantu abo abakadde baffe abali mu byalo abatalina TV, abateekako leediyo zino leediyo za gavumenti ezitakyalina miramwa ezitembeeta Museveni yekka. So nga mu ekyo muddemu mukole obukiiko obugenda okusomesa abantu pulezidenti Kyagulanyi 2026 mumulabiranga ddala. Omwaka gutambula, ebbanga liweddeyo. Bino byonna bye tuli mu kulaba, Muhoozi by'ateeka ku gundi, Muhoozi by'ateeka ku Twitter, Muhoozi by'ateeka ku mutimbagano, byonna bo bali mu kwetegekera kalulu.
abantu bagenda otuuka mu kalulu nga baatya dda. Okitegeera? Kuba kati waliwo abatandise okutya nti Muhoozi yagambye Besigye agenda kusalwako omutwe. Bali mu kutiisatiisa bantu. Abantu bagenda otuuka mu 2026 nga baatya dda. So awo nno wekyetaagisa ku gulawundi wabeeyo abali mu kusomesa abantu. Abantu baffe bakujjukiza. Ne Chairman Nyanzi muddeemu kkunga eri eyatandika. Mu byalo abantu beerabira mangu. Ebbugumu liri mu kibuga naye mu byalo abakadde liri mu kibuga n'abavubuka. Naye n'abakadde beetaaga okusomesa. Wensabira abakulu abali ku kitebe era abaddukanya obukiiko bw'ekibiina nakyo nakyo mukitunulemu nti abantu beetaaga okujjukiza. Sibadde nze Nabbanja w'oku Redison TV mukutu gwa bannankyukakyuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.